kati tulinze ono omuvubuka alambula enkalala Mwami Kyagulanyi afande Kyagulanyi bwe tulinze naye atukulembere njagala ulizeemu wano wakulu nnyo kati ye akolera ku bye bamutuma bw'olinyonyi n'agenda bwe kati naye okole kino bakukwateko tulabe ali ku remote bakukwateko tulabe kale mu mawulire agokya General Nalweyiso ku nsonga za Chairman Nyanzi Abwino wuuno naye omukulembeze kati nebya Dr. Besigye abyogedde ku wabula ba foot soldier waliwo okulabula General Nalweyiso ayina kantu kayogedde akenjagala okusomera olunaku olwaliro okakasida nti bana abasajja waliwo ekigenda maaso era nga kikulu nnyo sokola ekinge General Nalweyiso ageze maaso n'agamba nti waliwo abantu ba NUP abaali emabega w'okwokya amasundiro g'amafuta mu ggwanga lya Uganda era nga kati kyetulaba waliwo abajaasi oba waliwo amaje nga gali witnessed obanga Bobi Wine yalina obujulizi kakadire mu luzungu mangu some of these NUP folks were behind the planting some of the petrol bombs now as we see they have military backing evidently witnessed by Afande Bobi Wine patrolling the lines kitegeeza go foot soldier olina okubeera omwegendereza njagala ompe komenti yo Afande Nalweyiso agamba nti waliwo foot soldier oba waliwo abantu ba NUP abali emabega w'okwagala okwokya amasundiro g'amafuta era essaawa eno waliwo n'obujulizi obulabika nga buno obujulizi bulabikirwamu omukulu Bobi Wine nga abalambula kati n'agenda mu maaso bino bye bikulu bikula njagala okuwulizisa ebigambo bye wabula sooka okkirize buno bunkutteko nnyo agamba mu 1996 bino byonna ebigenda mu maaso eby'amagye na biki byali settled era n'ayongerako n'agamba amagye gonna gaddizibwa mu barakisi General Nalweyiso agamba njagala owulire bulungi nnyo omulimu gwe balina bo nga bo oba obuvunaanyizibwa bwe baasigaza bwakuwerekera mukulembeze wa ggwanga agende alayire omaze ekitegeeza njagala ompe komenti yo wabula nsaba omuwuliremu wano alina kwayogedde obukulu nnyo ofuuti soja bikukwatirako ddala nga tunakira okumaliza ekiddiro ekisembayo omanye eriyo ebintu by'okola kati omwana ono Chairman Fred Nyanzi yakwatiddwa waliwo okutya nti because waliwo bakiyita ekiwamba bantu okuwambibwa kw'abantu kulinga okutandise a few months nga natera okutuuka ku kalulu nga senior presidential advisor ku byokwerinda sinaba kutegeera nti Nyanzi oba bamukwatidde ki naye kirungi tetutta ebintu bingi nnyo bibayiyiza kakati baabo bakoze ejje nga tulaba oyo mwana kati olunaavaawo ng'ali nnyonyo ng'agenda bweru fande ekyo si kinene nnyo bwoga nti bakoze ejje liiryo ejje nze ngoberera Fande Bobi Wine kyayogedde kyengoberera yagambye muli jje lyennyini muli basirikale bennyini abawedde emirimu kyengoberera kati omuyisa Fande Afande kati ate oyo mulabi alambula n'ennyiriri nze ntuse kuva mu magye nga sifunanga ku mukisa bulambula nnyiriri nkoma ku bino ebya kwota gaadi so Afande Bobi Wine nawo kati omwego gabambye yalambudde ku nnyiriri yazirambuddeko munnaye yazirambuddeko kamanda era nze kyenva ndowooza nti Bobi Wine apangira ddala jje kubanga omulaba tafaayo ku by'okufuna obululu mu ggwanga kubanga takifiirako ddala tekimukwata nako kubanga nze njogedde emirundi mingi ne mbagamba banne tosobola kuwangula kalulu ka wano ng'oli wano oli mu kulambula ez'ennyiriri nga toyina bantu kubanga zino ennyiriri z'abadde alambula simanyi oba kubanga ffe amagye agaffe ojja kusanga ga Uganda yonna kati gano agage simanyi kubanga yabayitidde ku rediyo okukunga ejje ly'eggwanga erigenda omuyambako okunoonya akalulu tafa akalulu yali mukola magye tafuddeeyo kutambula mitundu bya ggwanga okumobilizinga abantu n'okubaagazisa ekibiina kyabwe wabula ali mu kuteekateeka jje oga nti olabira ddala ejje lyali mu kuteekateeka ali mu kuteekateeka ejje eriragira ddala nti ye kyaliko si kalulu kubanga sirooza nti lino ejje lyakukuuma kalulu tosobola kukuuma kalulu gy'otali kati agenda kukwata abaana abasirikale
ataana aweereze Arua, aweereze Ekitugumu, aweereze Gulu, aweereze Mbalala, bano ng'akwata ku bano kwegamba ono yeetali ku byakalulu. Tugenda mu kalulu ndaba byaliko. Kyakwewunyisiza nnyo afaani. Kyanewunyisiza. Ne twalabye balina ne ziranka wono. Balina tetutta. Wadde batupulaningira okututta naye tetutta. Nyanzi bw'anaaba tujja kulya ngenda kubuuza kiki bamukwatirira bwe naba nkomyewo wano nja kubuulira abantu nti Nyanzi bamukwatidde kino naye bamukutte. Simanyi bw'oba bamukutte batya gwe wategedde otya nti bamukutte. Abakulembeze b'ekibiina kye be baayogedde nti bamulaba jo baatugee nti abasajja abadde bakutte emigemerawala bamukwatidde awo ku bbiri awo manyiiwo ejje akawungeezi ejje nga weeriri oba yabadde atambudde yekka. Ejje eriri wafande lino gye babadde balambula ennyiriri zino yabadde yekka mu mmotoka ye. Nti kale ngenda kubuuza yabatafadde waliwo okutya nti okuwamba abantu kwe twalaba nga tuyingira akalu ka 2021 kulinga ate okutandisa okuddamu nga tuyingira ka 2026. Omanyi security nzibu nnyo kati nange nyinza okuba nabyenjogedde. Security eyinza okutaasa mangu nga tonaba kweyongerayo. Kati security bwetunula mu bintu by'okola omanyi teri nze ndowoozaamu era mwe nakugambye kiri nti waliwo ensobi ze tukola kubanga bwe nakugambye ziri kaadi z'abantu ze be twasanga mu nkambi ya Konyi nga baagaliza Konyi Krismasi naye nga bali wano ne tuzikwatayo zonna ne tuziyoola. Nze ne mbagamba banne kaadi zino tuziwe bannyinizo bategeere agende bwe kati ddayo okole kino bakukwateko tulabe. Ali ku remote. Bakukwateko tulabe ke bakukwatako bwe bati pa nga tuyingira. Emmeri simanyi emmeri ekyaliyo e Mombasa. Mbadde njagala kubuuza gwali mu byokwerinda afande ekyaliyo. Simanyi. Naawe tomanyi. Walingawo MP kati sikyakuba naye omwana oyo yalagawo ng'akola ku Bukedde. Kaziwe Bashiri Mbazira. Kaziwe Basiiri ng'otudde n'owuliriza emmeri nti ejja saawa yonna. Bwe yamala okuva ku mmeri n'agenda ne yeesimbawo n'awangula n'asirika. Naawe tokyamuwulira? Sikyamuwulira Kaziwe Basiiri naye omwana yayogerera emmeri. Akiikira kawempe sawa. Era senga yasanga gavumenti ennafu bantusanze tuddusi. Emmeri ejja saawa yonna. Bakukwatako bwe bati pa nga tuyingira. Emmeri simanyi emmeri ekyaliyo e Mombasa. Mbadde njagala kubuuza gwali mu byokwerinda afande ekyaliyo. Simanyi. Naawe tomanyi. Walingawo MP kati sikyakuba naye omwana oyo yalagawo ng'akola ku Bukedde. Kaziwe Bashiri Mbazira. Kaziwe Basiiri ng'otudde n'owuliriza emmeri nti ejja saawa yonna. Bwe yamala okuva ku mmeri n'agenda ne yeesimbawo n'awangula n'asirika. Naawe tokyamuwulira? Sikyamuwulira Kaziwe Basiiri naye omwana yayogerera emmeri. Akiikira kawempe sawa. Era senga yasanga gavumenti ennafu bantusanze tuddusi. Emmeri ejja saawa yonna. Besigye oyo akalulu ke yadduka wano